Nsabye namuse ku lubuulyo olulangira olutuwa Ssaabasajja Kabaka, namuse ku bataka abakulu b'ebika bajjajjaffe, namuse ne ku bataka ab'enkizo, namuse ne ku bazzukulu bannange bonna ne ku baana ba Buganda. Mukama yeebala okukuuma, yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka. Twabadde tuli awo ne tulaba ebivumo nga biyitawo nga biva mu bawagizi ba National Unity Platform nga byolekedde Major General Nalweyiso Proscovia. Ensonga ne batugamba nti nno olwokubanga General Nalweyiso oba Major General Nalweyiso sijjukira bulungi bitiibwa bye bibiri, nti yali ayogera n'agambawo nti Robert Kyagulanyi omukulu wa Nuupu n'amuyita akalenzi, n'agamba nti nno yeewuunya abantu abakulu abakkiriza okuyimirira akalenzi ako kajje kabayitemu nga kalambula, ng'ayogera ku byaliwo ku mazaalibwa ga Mwami Kyagulanyi. Naye kwegamba ekikulu ekiri mu nsonga eyo nti weewaawo yeetonze mangu ddala, naye era ebifumo ebisigala nga bikyayitawo byo, naye nga General Nalweyiso simanyi kwegamba bantu kubanga muwulira ng'omuntu, nze kyemmanyiiko kyokka kye nawulira Alhaji Nadduli kye yayogera nti nno ava mu luggya lwa Apollo Kaggwa, naye n'okumanya nti yalwana, nti ye mukyala yekka alina ebitiibwa bwe bityo nga by'alina ku bantu bonna abaali mu lutabaalo olwaleeta NRM mu kufuga. Naye nga okuva ku ekyo simanyi ebirala abantu gye babijja okubeera nga babyogera, sijja kubiyingiramu nnyo, naye kyembadde njagala okwogera nti nno osanga tulina ekintu ekitatugendako bulungi ng'Abaganda, nga kubanga byonna bwe mubeera ddala mu biseera ebizibu kiba kirungi nnyo okubeera ng'ekiseera kyonna mwekuba mu kifuba ne mumanya bwe mugenda obulungi na lwaki oba muwagamidde mu bifo ebimu. Ebiseera eby'edda byayogerwangako ng'Abaganda baali abantu abagezi, n'olw'ensonga eyo baabeera abantu ab'amaanyi bajjajjaffe. Ate bajjajjaffe bennyini baatutegeeza nti amagezi bo baagalabiranga ku mpisa, era kyova olaba ne bwe byaba nga kwasaba kufumbirwa nga banoonya nnyo empisa kubanga baayagala nnyo amagezi, ekintu ekyabeera ekirungi ennyo ku lw'eggwanga lyaffe. Naye olw'okubanga amagezi baagalabiranga ku mpisa, osanga nga kituvudde tukwamira mu bizibu ennyo, kubanga mu ngeri emu oba endala ebintu bino ebyobuwangwa obw'abantu abalala obuzze ne buyingira mu bwaffe naffe ne tubukkiriza, bussizza omutindo gw'empisa zaffe ndoza ne bussa n'omutindo gw'amagezi, ne tuba nga tetukyategeera mangu bintu, tulwawo bitegeera ate ne bwe tuba nga babitegedde tulwawo okufuna amagezi agabiteeka mu nkola, tuwakana buli omu alowooza nti yamanyi buli kimu. Kwegamba ne tuba nti nno tulina okwerowoozaako ennyo kubanga ekintu ekyo bajjajjaffe bo baaleka nga bakitunnyonnyodde, amagezi gaba gatya, omuntu abeera atya nga omugezi omumanyi otya. Kati abalala bwe bajja ab'obuwangwa obulala bannaffe abeeru ne bagamba nti nno omuntu alina okuyita okubala, okuyita Olungereza, okuyita Oluganda lwennyini, okuyita alina okubeera omugezi alabikira mu ssomero, naye nga bali baatugamba nti alabikira mu mpisa, ate ng'ekyo kye kikkiriziganya n'ebyegundi n'ebyobwakatonda, nti omuntu alina okulabikira mu nneeyisa ye n'engeri gy'atambulamu ne banne okusobola okulaga empisa ze. Naye kwegamba nti kye tulina kaakati okusookera ddala nti tetusobola kubeera na Buganda erina kitiibwa ng'abantu baayo kinnoomu tebalina kitiibwa. Ate okuweebwa ekitiibwa, okubeera ng'omuntu obeera n'ekitiibwa, naawe olina okumala okubeera ng'okyewa. Ekyo nakyo tuteekwa okukitunulamu. Ebyo byonna nga nsinziira ku bigambo ebyo eby'okuvuma ebyabadde bitambula. Njagala okusooka okwogera nti ekintu ky'okwogera ebigambo eby'obuseegu si kintu kya magezi, kubanga si kintu kya mpisa nnungi, okusinziira ne ku bajjajjaffe, okusinziira ne ku ddiini, okusinziira ne ku bwe tulaba. Tekituganyizza kwogera ebintu by'amagezi kubanga ojja kwesiga nti omuntu nja mukuba ekintu eky'obuseegu kimusirise.
omuntu ne bw'asirika ng'alina obutuufu ekyo tekitegeeza nti gwe kale owangudde kati gw'ofuuse omugezi w'ensonga. Okutategeeragana kubaawo, obutategeeragana n'abantu n'okuyomba basobola okuyomba ebiseera bye tulimu bizibu. Toyinza kusuubira nti emboozi zonna ezinaayogerebwa zinaaba nnyangu, naye ate mu mbeera y'emu era nti tekyetaagisa musobola okuyombera ku nsonga oba ne mukubaganya ebirowoozo ne bwe muba mubikubaganyizza mu ngeri etali ya bukkakkamu, naye era nakyo kisobola okutegeerekeka. Naye ekintu ky'okuseeguka n'okubeera nti n'entalo zonna zibeera wansi wa musipi, ekyo nakyo ndowooza tusaana tukitunulemu tulabe bwe twekkakkanya. Ate n'ensonga endalira gye mbadde njagala okwogerako eri ffenna okutwalira awamu nti tulina okugoberera ebintu ebyo ebyatuweebwa mu buwangwa bwaffe mu byonna bye tukola. Obuwangwa okubugoberera tekitegeeza kukyogerako bwogezi nti nze ngoberera obuwangwa. Obuwangwa bwaffe omukulu yakulembera omuto, ate era mu kumukulembera wateekwa okubaawo ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo ekitiibwa ekyo tube nga abakulu abatusinga tukibawa. Ne bw'oba ng'omunenyezza ku nsonga tekitegeeza kuvuma na kukolokota na kwogera bintu bingi bingi mulina ebitali bituufu, ng'era abamu bwe twawulidde oluvannyuma babyogerako ebimu tebyamwogeddwako omubujjeno nalweso tebyabadde bituufu. Naye kakati n'ekiralira kye mbadde njagala okwogerako nti bwe tunaaba nga twagala okubeera nga twewa ekitiibwa tulina okukyewaffe ffennyini. Abantu abamu balina enjogera ze bakozesa kati ne bagamba katugambe nti kabulaaza, kabulaadi, nga bwe beeyita kacyali biki, kaboyi biki ebyo, ezo eŋŋombe ez'enjawulo abantu ze bayita ŋŋana. Okusookera ddala nti bwe muba nga munaakola oba munaakola okwerwanako okw'omuggundu, weewaawo musobola okusaaga nga muli wakati wammwe. Naye okugamba nti abantu bayimirire ku butuuti beeyita ŋŋane bubulaaza bucyali, oba okusaagasaaga essaawa yonna, ekyo ate tekijja kubeera nga kijja kutuyamba. Kati bw'oba nga naawe obadde osaagasaaga ng'ogaa nti kabulaatha kacyali, kati ate omulala bw'ajja n'akuyita ka, sirowooza nti nno oba oyina akatuuti w'oyinza okuyimirira ogambe nti kankunyiigire, kubanga bw'oba oyimiridde ku katuuti oba oyogera na ggwanga lyonna, omuntu yenna aba ayogera, oba oyogera n'abantu bonna ababeera basobodde okuwulira eddoboozi lyo. Kati ate awo tolina ngeri gy'oyinza kikaayanako kwegamba nti nno tukyuseemu tube nga twogera nga twewe ekitiibwa wakati waffe. Ate n'ekirala nti waliwo ebigambo ebimu ebikozesebwa kaŋŋambe ng'ebyo bye beeyita nti boyi. Abaddugavu ku ssemazinga zonna balwanye nnyo obutayitibwa kigambo ekyo boyi. Ne Ssebadduka yakiyimbako nti abayindi baayitanga bakadde baffe ne bajjajjaffe ba boyi, era ne babeera nga kintu kyali kyakwerwanako nnyo. South Africa baakirwanyisa ne mu America. Waliwo n'omwami mu America ayina omukutu ku YouTube baguyita ndowooza Go Black to Africa, Go Black to Africa. Naye era ayina ebigambo byasooka okwogera ng'alamusa abantu be abawuliriza be ng'agamba nti yo man not your boy. Bw'akyogerako kwegamba tuleme kusigala mabega nnyo ng'Abaganda, oba kaŋŋambe n'abantu abalala b'omu Kipooli abaddugavu ab'omu kitundu kino, tuleke kusigala mabega nnyo kuba nti abaddugavu abalala bintu bye baalwanyisa ne babiyitako, kubanga boyi kitegeeza muddu, omuntu akolera omuntu omulala ate ku bwereere. N'abaana baabiyombangako nti nsiri boyi wo. Naye kwegamba ate okuba nti nno kakati tulina omugigi ogukyenyumirizaamu, ate ekyo ekintu kibi nnyo, tekijja bbawa kutegeeragana n'abaddugavu bannaffe abalala, lwa nsonga nti n'olutabaalo lwennyini olw'okweggya mu buddu obw'abaddugavu obwatukwatibwamu abeeru terunnaggwa. Kati ate mubanga abadde emabega ebintu ebyakolebwako edda abantu baabirwanyisa dda, ate mmwe okuba nga mubizza nga mubyeyita. Kati ate n'ekirala mu myaka eyo egiyise ndowooza gyali myaka gya 80 oba emabegako eyo, abavubuka beeyitanga abagenzi.
era balina ng'omusono gwa kwambala ebintu ebiddugavu ne beeyita abagenzi. Oli otya omugenzi nti kubanga okutta abantu kwali kungi nnyo. Bwe baayogeranga ebigambo ng'ebyo ng'abakulu babeera tebakyagala nga bagamba lwaki mwogera bwe mutyo, lwaki ebigambo bya kisezi byaki. Naye ate ojja kusanga nti okufa kweyongera bweyongezi, era ne tulaba nti olutalo bwe lwajja lwafiiramu akakadde k'abantu. Kale ebigambo bye mukozesa bye tukozesa oba tubyegendereze. Ebigambo birina amaanyi, ebigambo birina kwega nti oyinza okwogera ekintu birina kye bireeta mu bulamu bwaffe n'okyeteekako olwokubanga okyogerako. Wadde Abaganda bagamba nti akyogerako si yakireeta, naye oluusi akyogerako yakireeta ebiseera ebisinga obungi. Kasita okyeyimbirira kyangu nnyo okubeera ng'ojja kukola ki, ng'ojja kukyetuusaako. Kale ekigambo ekyo ekya boyi, buli omu abuulire munne abeera awulidde kantu kano nti abantu balekeraawo okwogera ebyo kubanga kiyinza okubatuusa okubeera nti nno mufuuka abaddu mu ddala nga mukyeyitanga wakati wammwe nti boyi. N'ebyo bika brother kaki? Abantu abakulu abasukka emyaka 3 kano kaki? Kati omuntu omulala bw'akibayita nga munyiiga ng'ate mmwe wakati wammwe mubyeyita, musobola okweyita ebintu ebirala. Wali wakati abantu nga abeeyita bro, abeeyita biki, ebyo nze ndowooza nti byandibadde kale bro bya brother biki ebyo simanyi, naye ndowooza mwino waliwo ebintu bingi nnyo bye muyinza okuyiiya ne mubyeyita nga biteekawo amaanyi agagattako positive energy okusinga okweyita ebintu ebibeera nga ne bw'oba nga obadde tokikkiririzaamu, ndowooza si kyekiseera ekyokukola ki, ekyokuzannyisa kwega ebiyinza okuva mu kyo, kubanga ebiseera bye tulimu byo byennyini bizibu. Kale nno kyembadde njagala okwogerako ku nsonga eyo nti twongere okuweebwa ekitiibwa. Ekitiibwa tekiriiko muntu muto oba muntu mukulu. Okweweebuula oba ne weeyita kano oba kali tekitegeeza n'olwekyo oli muvubuka oli muto. Omuvubuka asobola okubeera kyonna ky'asobola okubeera. Kakati ekyokulabirako kye tulina Ssaabasajja Kabaka waffe yali kabaka nga akyalina ku myaka obutiini gye buli wakati mu butiini nga kabaka, era nga ne Ssekabaka Muteesa II, naye yali kabaka ng'akyali mu myaka mimpi. Kale n'olwekyo ng'ebitiibwa bye byonna birina, Ssaabasajja, Mpologoma, byonna nga weebiri, naye nga wadde ng'emyaka gyali gikyali mimpi. Kale n'olwekyo nti ebitiibwa bye osobola okubeera nabyo newankubadde ng'okyali, kuba ye mukulembeze waffe tusobola okumubeera naye ng'ekyokulabirako. Kati ne bw'oba ng'obadde okyali muto osobola okubeera omuntu ow'ekitiibwa ne weewa ekitiibwa wadde ng'emyaka mimpi. Kale nze ekyo kye mbadde njagala okugamba nti General Nalweyiso oba Major General Nalweyiso mwamunyiigidde, naye era wadde nga kyabadde bwe kityo naye tuseeka okwebuulirira okulaba nga twongera okwetereeza n'ekyo tubeere batereevu, kubanga omuntu bw'aba yeewa ekitiibwa n'omuntu mulala tekimujjira mangu kwogera kigambo kyonna ky'abeera ayogera ekiyinza okubeera nga kiyinza okunakuwaza omulala. Ekintu kino njagala nkiggumize bulungi nnyo bannange nti mwegendereze ebigambo bye mukozesa, mwegendereze ebigambo. Era kubanga mu biseera ebyo eby'emyaka egy'ekinaana awo abavubuka tuli abaasinganga okubyogera baalinganga baana, baalinga bavubuka katugambe nga abasukka emyaka 3 nga tebabyogera, naye wansi awo bwe batyo baayogeranga ebyo nga beeramusa nti abagenzi biki ebyo. Naye n'olaba obulwadde bwe bwajja, entalo bwe zajja, ebintu ebyo byonna kwega ne wabaawo okuba nti nno waaliwo okufa kw'amaanyi. Kale olw'okubanga ekiseera kino abantu bagamba bangi nti nno waliwo enjegere ezikutuka, naye ng'ate abantu abamu bagenda kusigala munda kubanga era ebiseera engeri gye birimu tetulaba nti nno waliwo okufuba ku njuyi zonna mu bantu bonna mu mawanga gonna. Kati n'olw'ensonga eyo tuleme kubeera nga twesooka nga twerangirirako obuddu. Kino nsaba buli abeera akiwulidde kibuulire munno, mukibuulire abaana abali awaka n'abavubuka n'abantu abakulu abakozesa eŋŋombe ezo kabulaadi n'ekyo boyi n'ebirala kwegamba musooke munoonye amakulu g'ebigambo ebyo. Birina obuzibu bw'amaanyi nnyo bwe tuba nga tubikozesezza nga tetubitegeera. Tusobole okweyogerako ebigambo kubanga waliwo ebigambo ng'ebyoluganda bye ndowoozezzaako kaakati ekiseera kino
waliwo ebigambo nga munywanyi, mutaayi, waliwo ebigambo nga bwe twajja, bwe twazirunda n'ebirala bingi nnyo abantu bye bayinza okukozesa ate ng'era kisoboka n'omuntu okukolayo kyakozeyo naye ng'amakulu gaakyo agamanyi nti galina amaanyi amalungi ge galeeta. Ekiseera kino twetaaga obuyambi bwonna bwe tusobola okufuna okusobola okuyita mu masaŋŋanzira gano ge tulimu mu buzibu buno okusobola okuva mu nnyanga eno. Twetaaga amaanyi gonna agasoboka ne mu buli kikolwa kyaffe kyonna ne mu kigambo kyaffe tumulaba nga kisobola okutwala ku ludda olutuufu. N'olwekyo tuleke kwogera bwogezi nakola bintu nga tetubirowoozezzaako. Okwo nno kwe kuteesa kwange kwe mbadde njagala okubawa era nga nsaba mukirowoozeeko nnyo. Era njagala okujjukiza nti nno naddala abantu abasinga okubeera n'obuvunaanyizibwa mu kintu kino be basajja, era nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabakwasa ne ku nsonga y'okulaba nga Mukenenya aggwa mu nsi n'ebintu byonna abadde Ssaabasajja Kabaka aweereza mu mwennyini abasajja be okusobola okulaba nga obukulembeze bwammwe mu maka busobola okubeera nga bukwatagana era ne bubeera nga bukwatagana mu ggwanga lyonna. Nze ndowooza nti nno bw'obeera omukulembeze omulungi osobola okubeera era omugoberezi omulungi n'osobola okukola ekitundu kyo ng'okuŋŋaanya abantu bo oba bajjajja nga be bakuŋŋaanya abaana baabwe abakulu n'abaana nabo ne bakuŋŋaanya ab'omu maka gaabwe ne tusobola okulaba nga ebintu ng'ebyo biringa ebintu ebitono naye ebintu bikulu nnyo naddala mu lutalo nga luno olw'omwoyo. Kale nno bannange ebyebyo mwebale okubeera nga muwuliriza. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubundugguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Awangaale Ssaabasajja Kabaka.